mulungi ate mubi. Omulungi omulimu gwange President wange gwenjagala ennyo gwe yampa gwakulaba nti ensi yaffe esigaza ebibira biri ebyedda oba muli kyali bato nnyo mu kyalo waneeka kiri abantu baga nti enkuba eneetera okutonya n'otandika okulima ffe tulima eyo n'ogula n'obujanjaalo kubanga tokyasobola kulima bijanjaalo n'obikweka ate n'ogaa nti bye bijja okuba ensigo yange kati tugula bigule enkuba neyiikamu n'ogaa ndi kaŋŋende ensimbe omusana ne gujja byonna ne bikala ndi musajja munaku sinze naye ŋŋamba owewaffe ate enkuba nedda n'ogenda obusente bwo obutono bubadde osigazza n'ogulayo ebijanjaalo ebirala ate n'ogenda n'obisimba n'oyitawo wiikisi 2 omusana ne gwaka olwo osimbye emirundi emeka entuyo zo otuyanye emirundi emeka ensawo yo ogituyanidde emirundi emeka wetuli era kyemuva mu ndaba nti akwata ku kibira bino bikalitunsi nze sibyagala genda osimbe bikalitunsi byo ku ttaka eriryo ku kibanja ekikyo naye eky'abantu aba bulijjo awali ekibira sikyayagalawo kalitunsi wabubbi eyo kimu naye ate ekibira kituyamba bwedda ndi wano nga ntya omuka gwenzisa guno nabeera ntya kuba ekibira omuti gwe mugulaba guno gutulira Katonda yalina amagezi mayitirivu yaddira omuti gwone bwe guba gussa ebweru gussa oxygen naddira omuntu ye bw'aba ayingiza omukaba ayagala kuyingisa ki oxygen omuti gukuwa oxygen ate gwe bw'ofulumya ebweru ofulumya carbon dioxide ate gwe omuti negunuuna ki carbon dioxide omuti gutuwa okubeera abalungi ate naffe netuguwa okubeera ki obulungi kati wano tuli wano tulyagala bitta bimalawo lwaki nwanira zino entobazi sobola kuba saagala ntobazi zibeerewo baziteme kubeerawo olutobazi olwo lukola emirimu 3 omulimu ogusooka temulaba eriddo David nabyo binuuna carbon dioxide okubeerawo ate ne bita oxygen ffe gwe twagala okuteeka mu mawuggwe gaffe eyagala ate n'ekyokubiri bikola nga filita kakati bwogenda ali ebwayise mu muwala gwe bwayise wali mugulaba ogwo tunulako eri olabe mulimu buli kintu kyonna ekyokunsi kuno ekirungi naki n'ekibi naye maziro gatukira wano nga bwe mulimu gaba gesengejjemu katono naye toza temugaliwa mbawa recommendation temwanigeze naye wentuukira ewange ebuwanuka kuba nze nali nsoma mu primary naddangira wano bwe batutwalanga ku natural study naye mumuti mubimanyi bino bano bennaku mubitegeera natural study ndi mu primary yakumeka yakubiri yakusatu nga tugenda mu kibira ogwo muti ki yago gundi guno muti ki n'okomawo mu gundi ng'owandiisa emiti kabira nga 10 walabyeyo kirala ki nalabye omusota n'engubuuka walabyeyo ekirala kiri nalabye akakere bwe kabuuka bweti kagenda kayiwa amazzi muwali mubulabyeko obukero obulaba wano obulaba nawano we buli anyway kakati oyo natural study gwe twasomanga ffe
tovula nze ndi scientist w'amaanyi naye kakati omwana omutwala wa mu kibira kiri wano gy'asomera ebyo tasoma busomyi bya muntu wa bukusu kakati abaana baffe mwagala basome bukusu wadde basobola kugenda ne balabako lwaki abazungu baleeta abaana baabwe wano ne bagenda eyo mu mabira wa abaana baabwe balabeko bebasoma n'olwekyo obutonde bw'ensi yagala toyagala awo tugwa eddalu mbeera ng'omuntu alwanira ku buko akuuka ki ekyo kimu gwe muli mugobamu ne muzibu guno muzibu mulimu obulimba mulimu abaguzi abalya ebisente mumuyita baki corruption eri wano ewunya n'okuwunya nze abantu abamu be natambulanga nabo tebakyatambula nabo kubanga bawunyirizaako ne balyako agandi bwena agenda ne Bukenya nze nfudde akati kanzire wano mu wiiki nga 2 eziwedde bampereza amawulire iwo omulala eyali olutobazi ku luguudo olugenda e Ssentema ŋŋendayo nja kugendayo oyo yagendera ddala mu lutobazi n'azimba ekintu kinene ate nja kugendayo sitabyabika mu myaka gyange bwe gituuse sitabyabika ntya amazima genkola ki akati nembaga ndi nga mpulira eyo eryenvu mwalo nene nnyo wane wammwe mumpe enaku 4 temugenda kukuba mayumba mulindeeko nembasaba enaku mmeka 4 era ne bazikkiriza mbe munaku enyezo mbadde nange mpuliriza wano olowooza biri wano sibimanyi nagenda okuwuliriza ekintu ekyanyiza ennyo ennyumba ya Bukenya bagitaddeko kuroosi yakumenyebwa eyamusooka eri wali ate tebagitaddeeko kuroosi yakusigala hiyo maneno mimi sitaki mimi hapana fanya na hiyo maneno kama mimi naona corruption hiyo mimi sitaki weno nyumba yo nojimenye ate yo litojimenye lwaki ati munange fabamu tulina ebbaluwa ezigana tugenda kukolerawo project no ekyo kyandeese okulaba era nkirabye ng'ennyumba emu ziriko kuroosi nate namu chairman adda ayogera n'agambye nti waliwo ennyumba eri wali waggulu ayogedde erinnya lyayo sitaba tebagisazeemu ate nze bansazeemu poliisi eyo sigifaako nange ogwo tugusire nate kyali yeyongerawa eyo naye kakati wano birole byendaba bibeera temuswamu senga byakadda n'olwekyo ekyo ajja kyogerako n'abakulu abalala baleme kunyiiga naye twogere ekyama ki amazima ekisembayo nange eno nsi yaani mbabuulidde byenwanirira ebibiri ebyo tufa n'okufa senga nsanze wano ekibira kimu kitemi awo twandibadde tukwana ate saagala kuwulira mwe abatuuze ba wano nti ono asigaddewo order from above
sijo sikyagala. Balimba kubabba. Tewali bya order from above. Bwadi naffe twaliko so muwulirize ng'ekigambo ekyaladisi oba yakiikirira wano okutubuulira ebintu ebigenda ewa pulezidenti. Bw'atamugyeewo yajja kuvaawo kubanga nayitangawo nga manye ekiriwo. Tajja kumbuulira bino bimadde mu muliraano muliko mulenkaaga nalina ekibanja ekyo saabirabako. Mwebale kubeera nabyo kakati nabyo olwanera nabibajjaku musasula busuulu n'empapula. Naye kye njagala tukole temwonoona olutobazi olusigaddewo. Olutobazi kubanga bamulwanoona mwonoona bulamu bwammwe. Ekyokubiri eno oba mwagala okugifuula industrial park. Nawuliddeko yakyogerako nti ono baagala kusulayo industrial park. President yagamba area. Kakati oba pulezidenti bw'agamba gano ge mateeka agayitibwamu okufuula wano ekintu ekirala. Awabadde olutobazi n'awabadde ebibira. Gambye nti ekimu ku kikusitudde kwe kulaba nti baasaza ku nnyumba emu endala ne bagireka. Naffe tubuuza baasaza ku nnyumba z'abantu Starbex ne bagireka bagiyiseeko naye tugambe nti naye eri mu butobazi. So bwe bataakola ekyo tujja kusigala nga tukiisa ensingo eri abantu. Twegayirira ne ssekwegayirira tukumanyi taata ne poliisi yennyini bagamba yiye eri mu lutobazi. Taata tumanyi nti bw'okwata bulungi ensonga ate owuliriza nze kyekumanyiiko. Owuliriza yamba abantu bano emitima gyabwe myeraliikirivu nnyo. Bakadde baabwe baafa ne babalekera obubanja buno. Abaana ne balemererwa ne bagenda nga babuguza abantu abalala ababukozeemu enkulaakulana efaanagana bweti.